Nyini munange wenjagala okuba nga nkujjukiza bannaffe betukola nabo abateekamu akasente bayita aba King Montage Studios bano basanga bali Nankolawe ku Prime Tower Complex awo wotuusewo yambuka waggulu level 3 room 0D04 ojja kuba obasangawo ate awo babere nga bakutuusako services zaabwe ez'enjawulo okuli okuba ebifaananyi photoshoots mbaga kwanjula promotions zonna ojja kuba obasangawo naye nga tugenze mu maaso still nga tukyali emitiana gye twagwidde ku mukyala w'omukyala omupya eyakamalamu ddya ennaku ziizo zokka omanyi oli yamalamu emyaka 5 n'agaana okuzaala ne bamugoba kati waliwo ono omupya omukyala wa Lwasa munnange avuddemu omwasi ogwa waggulu ennyo n'alyoka n'atendereza Mugaga Lwasa nga wamanyi laavu yagambye ye talabangako musajja mukulukulu amanyi laavu nga Lwasa n'agamba era ye Lwasa yamanyi wamukwata n'amuleeta olutiko ku mubiri ne ngamba wanji maama n'agamba yakatono atugamba ebyakulusumu bwe yatugamba agambye muno Lwasa ono batuka mu nsonga z'omukisenga omupiira azannya 9 action ayongeramu ne extra time ne ngamba awe nakomye okutegeera ne ngamba nti ebyo mipiira sibimanyi ne ngamba takisusizzaamu kololensi omukyala wa Lwasa ono munnange gwenjogerako yono gwe yakawasa ebbanga kawe twakwetako emabegaawo gwatula video genda basolaba okwanjula kwa Lwasa era nga munnange ono yamuwa emmotoka ya kika kya Mark X naye munnange emmotoka esidanga mugiraba ku luguudo tabanga Omugaga Lwasa yasiba kawaani kati munnange omukyala w'Omugaga Lwasa ono yatubulidde ebyama bingi nnyo about omukyala amanyiddwa nga ddala natazinaga muno bangi nnyo bavuddeyo okulaba muno bakolokota bbaawe naye yagambye muno ekisinga obukulu kyekyo okuba muno Omugaga Lwasa yamuwa respect yamuweesa ekitiibwa kyeyali tasuubira first of all yali aloota ebyokugenda omwanjula Omugaga Lwasa yabimukolaki yabimulaga n'agamba ebyembaga ebyo binajja luvannyuma n'agamba yabakubako ekibaati era bali adde bali nga bali mu samwasama be bamanyisoka kutuuseko omukyala w'Omugaga Lwasa omupya ennyo mpoza wantata mugole anti ndatwagatanga mugole omugole kamubatuuseko ng'akubulira ebimu ku ebyo Lwasa byamukola naye yagambye muno lwamukwata wano ng'otukolibwa namukwata wano otukolibwa muno neŋŋamba owaayi awusazeemu kutegeera akaloboozi nina katono si kanene nga bwe mwakawulira omukolo oli otya omugole waffe omugole sina buzibu weewaawo osazeewo leero ofulumeko ebweru n'omukulu otyo batandeeta wamulu twogerera nnyo ebitasaana naye nga tubaagala nnyo bambi ensonga tubagoberera we muvaayo tudda tubaagala nnyo naye ate gye mukomye obutatwagala naye nga tubaagala emikisa gyeyongera nze okuva lwe nava ku mukolo simwena kumanya ssente ziyingira ku akawunti yange mpitirivu funa ssente buli kasente kampuni zonna zireeta ssente naye ng'embeera ereetya bannange omugole sooka otubuulire bakuyisa batya kiri kitya kati ono omwami otyo nze yasembye bw'ogambye sikyanoonya okawuliddako mukawulire bulungi akatuddemu kale mwana gweyogera otyo bakusanga n'omulala singa bansanga n'omulala sikisuubira ate tekisoboka ono talinga kali akakalabanda kati mba nnoonyaki siraba kyembanoonya kwabyo nali njagala kali artificial mwami byonna yabintuusaako kye nali nsinga okwagala kumpeesa kitiibwa kati sina kirala kyenoonya kubanga era olusogo lutufunire luganda olumenefumenefu kitange mbanduwulira bulungi bukulu nsaba okkirize gabula naddyope atuuse sabo kitange nsaba okkirize nakwanjulidde baffe nnyinimu olukoma natutose bufuba nga obulnya bwa musota nyanja temanyirwa nanta bipingwa ne maama naye yamuwerekedde mukulu nsozi kulaga bakulembeze banno gamba bugambe ti nanyini simayiro wekiri mukulu era olusogo lutufunire luganda olumenefumenefu bwekova olusogo oluganda olumenefumenefu kitange mbanduwulira bulungi bukulu nsaba okkirize gabula naddyope atuuse sabo kitange nsaba okkirize nakwanjulidde baffe nnyinimu olukoma natutose bufuba nga obulnya bwa musota nyanja temanyirwa nanta bipingwa ne maama naye yamuwerekedde mukulu nsozi kulaga bakulembeze banno gamba bugambe ti nanyini simayiro wekiri mukulu tuuka nsaba